Masaka ku mukolo gw'omukulu Matyansi Mpuuga Nsamba era nga okusaba kutandise kugendera ddala maaso abo be bamu ku bagenyi abazze okubaawo olunaku olwaleero ng'omukulu Matyansi Mpuuga Nsamba asaba okwebaza Katonda okumuyisa mu bubbi bw'akoze ku bannayuganda n'atakwatibwa. Ye mission y'okusaba kuno baganda bange ndowooza oyo omukulu ayitibwa Honorable Sseggona mumulaba bulungi yatuuse dda awamu ne mukyala we n'abantu ab'enjawulo nabo bamaze okuba nga batuuse. Tuli wa Matyansi Mpuuga Nsamba olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 21 lunaku mulindwa eri ew'omukulu Matyansi Mpuuga Nsamba era embeera bwetyo bweri ekifo bwekityo bwe kiri. Baganda bange mukwano gwange tuli mu kusabira Thief Mpuuga ow'ebitaano Matyansi Mpuuga Nsamba ne bano abantu bonna boolaba si bantu nti bazze lwa mukwano bano bantu just baba baleese naye nange Mpuuga yeewadde eddembe naye mukwano gwange abantu lowooza tebaazize ndaba abantu ekisaawe kikalu naye ng'embeera bwetyo bweri wali bataddewo bagenda okwogerera buli anayagala okwogera ojja kuba ogenda wali. Baganda bange mikwano gyange mu mukolo gwa kusabira omukulu Matyansi Mpuuga Nsamba katuwulire ekigambo kyo ky'abasumba abasendo abasabidde Mpuuga. Soka mu kitabo eky'amateeka olwokuna tuuka ku lw'omwenda. Wulira Isirayiri, Omukama Katonda waffe ye Mukama. Oyagalanga Omukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'omwoyo gwo gwonna, n'amaanyi go gonna. Ebigambo bino bye nkulagira olwaleero bibeerenga mu mutima gwo, obikuutiranga abaana bo era obiddiŋŋananga ng'otudde mu nnyumba yo, ng'otambula mu kkubo, ng'ogenda okwebaka oba nga waakazuukuka. Obisibanga ku mukono gwo ng'akabonero era obisanga mu kyenyi kyo, obiwandiikanga ku myango g'ennyumba yo ne ku miryango gyo. Abooluganda, ebyo bye muwulidde bigambo bitukuvu.
Essomo eryokubiri lijiddwa mu bbaluwa esooka eya Yowaana omutume omutwe ogwokutaano okuva akanyirira akasooka okutuuka kwokutaano. Buli akkiriza nti Yesu ye Kristo aba mwana wa Katonda. Ate ayagala omuzadde ayagala ne gw'azaala. Kino kwe tumanyira nti twagala abaana ba Katonda. Bwe twagala Katonda ne tutuukiriza n'ebiragiro bye. Kubanga kuno kwe kwagala kwa Katonda, nti tukwata ebiragiro bye, ate ebiragiro bye tebitutusowerera. Buli kizaalibwa Katonda kiwangula ensi. Buno bwe buwanguzi obuwangula ensi, okukkiriza kwaffe. Ate ani awangula ensi okuggyako oyo akkiriza nti Yesu ye mwana wa Katonda. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Abooluganda, tuyimirire twanirize amawulire agasanyusa. Omukama beere nammwe. Ebigambo by'Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo. Abafalisaayo bwe baawulira ng'asirisizza Abasaddukaayo ne bakuŋŋaana. Munnaabwe omu omuyigiriza w'amateeka n'amubuuza ng'amukema nti, Muyigiriza, kiragiro ki ekikulu
mu tteeka n'amugamba nti oyagalanga Omukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo gwonna n'emmeeme eyo yonna. Ekyo kye kiragiro ekikulu era ekisooka. Ekyokubiri kifaanana ng'ekyo. Oyagalanga munno nga ggwe bwennyini bwe weeyagala. Ku biragiro bino ebibiri kwe kusigamye etteeka lyonna n'abalanzi. Ebigambo by'evvanjiri eno bikomye wano. Mukadde waffe ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga atukuŋŋaanyiza wano olwaleero ku mukolo ogw'okwebaza ow'ekitiibwa Waggwa Nsibirwa Katikkiro, abataka ab'obusolya ate naddala Jjajja Nsamba, baministers ba Kabaka, abaami ab'amasaza, ababaka ba Paalamenti, abakiise b'olukiiko lwa Buganda, abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi, bakitaffe abasaaserdoti mwenna, naddala nga mukulembeddwamu Vicar General wa Masaka Diocese Monsignori Dominico Sengooba, Ssaabakristu w'essaza ly'e Masaka, abakulu ab'amadiini agatali gamu, mwenna nsanyuse okubalaba nga tuzze mu kitambiro kino. Kitaffe Ssaabasumba Poosi Mwogerere yabadde wa kubeera wano naye yafunyemu programs ezamuwaliriza obutajja